nga bipya nnyo. Kati ze panga following gyayina nga wanchuka zina badde ndo za sika mna kwakera kupost oba yali badde wakijje n'umuhozi byamulumyemu tebyamulumye yagadde kukiisa zasale bali banunyanga bambulwa wanfe muyimbi atavuga na jina ate abamu tebali mu politics. Basebo ne banyabo tubanirizaako nnyo tubagamba timwe bale kutwegattako tubajukiza subscribe nga tulina kutambulira wamu kikwekweto kwewagira kikwekweto kweyimusa n'olwali tukomyewo ne episode endala egenda okunyumira erimu ebyokuyiga twasalawo okukola ebyo bigattako tetwagala kukola bye tubikumalira budde. Olunaku olwayo tutudde wano ne Davicom okulaba nga ensonga zonna tuzoogera. Davicom musajja waffe nnyo mutera okumulaba ku channel kuno ate ng'olwayo tuli double tuli side zonna tubagamba bali ku Ronmark Kingi official subscribinga Davicom promoter subscribinga teekako tubeere nga tutambulira wamu. Open TV ani Open TV eya focus ne focus oyo abonyebonye n'ensi kati eri ku TikTok tulina Yas Media mukyala wagenda kufuna kufuna kadi mukyala we yani ye mukyala wo mukyala agenda okwesiba amanya ge bamuyita obeera akozesa linnya lya bbaawe Nalule Jennifer agenda kwesimbawo wali bakinde tu kansala oyo mwanyina wa mwami Lule Pakalasi tawulira erinnya abamuganda wa Lule ono abamukoddomi wa Lule ya ku Luwombo ono abamuganda wa Jackie ono oli musiru mwami Lule Pakalasi ono mukyala gwayina eka ya sinu gwegambo ya Sinu Media ono abamuganda wa Lule ono musanji mujja mukoddomi wa Lule kati wakira wagira mukoddomi we olwale amanajibu mbwaseera so tubalirizaako nnyo twagala sooka bajugiza basebo ne banyabo tuteekebwa mu sente banafa ba Airtel. Airtel ekakasa nti show zino zikutuukako era tuga nti Airtel erina ekipya bakiyita Extreme Unlimited internet ebeera ya fiber bajja ne bagikusibirayo mu kifo wonna w'ojagala n'olyokuwulira internet edduka ng'essasi ogenda kukubira Keith ajja agikusibirayo enamba Keith weeri awo osobola okugiraba neera obanga togirabye era nsobola ogikusomera kuba twagala tutambulire wamu enamba Keith kangikusomere mwana wa maama oleme kwekwasa naye focus amaloboozi nga gasusse focus enamba erizo 7526014464 amwita Keith Namanya ali mu Airtel mukubireko ajja kusibirayo internet edduka ng'ekizungirizi mukyala musajja twagala era okusooka obbategeeza basebo ne banyabo basembe twagala kubuuzaako mu ngeri y'enjawulo naye Masemba oba ebintu bino byayoza bye bimuwadde omubiri olaba nti alinga akuba jimu kati eri alya nnyo emmere yebeesigaddewo alya nnyo ate wano naye obudde alina bungi kati Masembe ekyo manya litakugusananga wano wasobola okuŋŋaanya eya wano naye nalabye akoze omubiri alya nnyo alaga alina ne boodi Masembe tukutumiddeko nnyo naye omuyingira nnyo biseera bisinga tukola wano omuyingira nnyo Masembe ntwala omukisa okukutegeeza nti wano 226 tolina kaadi kuba teyazizaayo mpapula ate yazijjayo kati tayiza kufuna ate yandizijjayo ate nga ali eri owaawa alina gwe yatuma ate yatuma muzeeyi ate onootuma bameka bewalaba baatuma yesimbawo muzimu gwe kubagenda gwesimba wakyo batogera nooza ekimira Masembe alabika takomawo yali bali yatugamba dda alabika takomawo naye nekira abantu abagenda bagamba ki nti mbadde mbafugira ku WhatsApp ate olaba bannayuganda bangu bakubuuzaabuza eyo ndowooza mu byenfuzi ng'ebyo bannayuganda bangu bakubuuzaabuza eyo ndowoozayo byegamba nno bye bituufu Masembe bw'akomye wano munnange omulaba omwezi ogu osanga bagamba Masembe yewaffe bannayuganda bangu bakubuuzaabuza
ukasofra wo kuwata watufu naye okambwa kyatafra bamulonda wana naye Makindi nasanga obuzibu ate abe Makindi be bangu bwaba anti nkegamba nti bwachikirira oli n'obalekawo n'ogenda bw'oba bennyini bw'okomawo kiikirira wabeerawo challenge ate ekyenjawulo kibono ni Maka Masembe yagenda n'abasigalawo bonna enjawulo zero kati Sewanyana aliwo ate yetufunyemu Alan Sewanyana eye waali kati ayina njawulo Masembe yagenda nikankubuuze olowooza Alan Sewanyana anaakomawo era wotulamba lwo kaadi yagirina Alan Sewanyana musajja wo muvuddemu Musiri David bagenda kugimuwa omusajja ataddeyo ssente milioni 10 n'ezi Musiri ali mu food soja kati ate mulya nnyama kuba mulya nnyama naye ajjako yalese milioni 3 mulya nnyama balandise okutunda kaadi kati naye ekyo si kituufu kyoyogedde okwo tekuba kutunda kaadi naye nga ekibiina kya Nuupu kitunda kaadi ngamba naye okwo tekuba kutunda kaadi aye tekankulaba Bob yakoze yagenze olaba ni Makindi ewaffe abali ku kifo ky'Amasembe ali 10 mpola mpola bamaama olaba ni ewaffe ku kifo ky'Amasembe body cancer baliko abantu 10 kati ku bantu 10 jukira kandi bajja omuntu atya omu kakati wabanga bagitula nga boogera bo mu kibiina kyabwe bulagi gule milioni ameka 3 omu kati kasooka abajjeko 3 abantu mwenda ziba sente mmeka si milioni nga 27 kano mwana ajugule milioni 3 zemmeka ezo 5 olaba nti aba alidinze okusinga okuwa omuntu omuse kubanga kati wano agenda okwayo sente njiko bagenda okutunulira n'eriisa ejjoji ku kadi ya Nuupu kati wanawaayo nyingi tolagenda oli mu Kayasi Media yetaliiko yavudde kandi yasi bagenze na bigambo beba abaluguudo leero abaffe maama waffe nalule yamuddiridde n'amukiika akakadde oba obukadde kati wano kaadi bagulangule tofuna abagezi baraddeyo kekuuli naye nze Joyce baagala nze ndowooza kiri kyogambye ekyokugula kaadi statement eyo bannene obujulizi buba tebumala mbukuwa mbukuwe mbukuwe bumpe ono gundi ow'obubina ageze obubirano mu ndeeba Alozias yagamba agigula milioni 2 era njaba nkwati bulungi nze sikyogera nkoti batunda kaadi mpulya bigambo byabwe yagala agigula milioni mmeka nga ntubulira nga tutemera yaziwaani yazigula atya ono Saddamani Makebo mumanyi kati si jjo mumanyi yamubuuzizza sente zigenda kuzija zigenda okugula kaadi ndowooza kati si wa Nuupu siwe kiri era kakisante wa Nuupu wayise omufumbi yali ku leedi emu n'agamba ayoza fuutu soja omwana asinga okuvamu ebigambo ebirungi amwagaliza amazaalibwa amalungi yawangalya Dubai ng'akyogera yose omufumbirwa deputy w'ekibiina omwogezi wa Nuupu nga yakyogera kati ye n'agamba Saddamani Makebo ogenda kujja wa ssente ezigula kaadi eyakyogera naye ali Dubai tabeera ku ground tusobola mujjako hadiisi kubigenda maaso ku kitebe kuba tabeerayo talinyanga nayo agamba oli yayogera Katsiyugi wali obeddeko ebweru ng'omuntu ali ebula kusinga okutegeera ekiri wano gwaba asinza okutegeera ekiri wano aba alina information naye taba talina first hand information naye abeera ku baŋŋambye tekikwatagana n'oli atuuseewo okitegedde toyinza singa oli atuukawo kati ffe tuba tukola amawulire oyo tetumuggyako adiisi Alozias statement gyongaye nti Malesa agiwulira naye bwebanga yagyogera bwe yali naye ku show yali alina omugamba amutemeretemere anti ze mpulidde boogera mpuliddeko ba NRM propagandists nga beeboogera at of which bwa NRM propagandist yayogera tosobola muwakanya kyomusuubiro abantu aboogerera Nuupu bulijjo betumanyi abavuma Nuupu ekyo badde bakyogera bulijjo ekyokugula kaadi lwakuba nze ndowooza tetulina kitwala nnyo nga nsonga ekyokugula kaadi lwaki bw'oba ogamba nti no bagula kaadi togigula genda ofuna endala aŋŋamba oli bwajja n'agamba NUP etunda kaadi omugamba togigula genda olw'amawulire atategeera ne NRM ebadde etunda anti kati waki NRM yo tebagyogererako NRM gwe kikusumbwa wakololwamawulire ng'ente olw'amawulire atategeera NRM ebadde etunda miliyoni ezezi
era bagenda okumaliriza olunaku lwe beewandiisa lwali bazaayo sonyi kaadi zaabwe nga bakoze obuwumbi 8 ne sente ezigwamu kati neewuunya lisaaki eyo bwogikolera wa n'abyeko omuduumizi w'amagye ng'agamba nti talabanko bantu yakozesa ebigambo bisobola kuyisa ku mpewo naye yabadde alumba yabiisiza ku Twitter yazeemu era ate yali asitopinzeko naye Madega nti ebigambo byayogedde yagambye nti yeewuunya nnyo kale alina ebigambo byakozesezza ng'avuma Bobi Wine Kyagulanyi ne NUP olw'okusolooza ssente ze baasoloozezza ziri z'obadde oyogerako ze yagambye ez'okukozesa mu kampeyini naye newuli ssente ezo baazisonda ssente ezo mpozi kyenyinza okuwabulamu mukulu waffe oyo omulumuzi w'amagye ne beesiga lisolowozaako nga yogenda bamuwabula kwati ebiseera ebyo mukulu waffe yali mu Amerika ng'asoma teyategera byali Uganda jeno muhooza we yali mu Amerika anti asomeranko wano ng'ate baga yasomera ekisubi ate atamanyi Luganda yasomera weddi wano okusomera wano kyekitegeeza kumanya Luganda ate oba osomera mu Uganda kyoga Uganda esomesa Luzungu bagamba yasomera kisubi bakugamba ne beesige naye yazisoloozaako nga nenko kubamuwa obummonde biki tabyerabira nabyo ezo sente za campaign NUPC ebitandise yaliwo kuva kati ate wakijje n'omuhozi byamulumyemu tebyamulumya yagadde kukiyisaawo kubanga nawe kiri kikulu nti NUP etunda kaadi anti nze ekyo sikinaako bukakafu tolina kyoyogera ng'olinako bukafu ebisa ebisinga bamuli muwayira buwayizi si bwe kiri si ffenna kimu ne muzimbira si ffenna so byebyo biri emu NUP naye nga abagala okuwaayo ssente bakoze katera weekali abantu bagendayo babwayo ssente bagendayo nebakubona erisiiti nalabyeko n'abali ebweru basindika bannaabwe ne babatwalirayo ssente nange waliwo eyampadde enkya nzitwalayo ozitwalayo enkya yali Sweden abantu abaagala okuwagira omulimu gwa His Excellency zonna leka tumayo okugamba abagenda ozituusa zonna basebo ne banyabo nga mwagala okuwagira enteekateeka y'ekibiina kya NUP ey'okusonda ssente za campaign kwata ssente funa gwoziwa zikutwalireyo oba zeetwalireyo waliwo n'enamba z'essimu ze babawadde ze musobola osindikako ssente tugenda ziterayo abantu musindikeeko ssente nzirina tulina posita gye batuweereza eyazimpeereza mumanyi posita eriko abagenda osonda ssente kugenda osindika namba z'essimu kugenda osindika ssente tugenda zibaterayo newoba oyagala okwetuukira omukisa bagubateeddeyo mwetwalireyo ssente abakkiririza mu NUP ng'oyagala okuwagira kampeyini ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so byebyo bigenda mu maaso eyo kuba awaddeyo ssente mbadde njagala omudwapingira ekintu ekyo prosesi yonna gye walabye ey'okuwaayo ssente gwe nga gye wakirabyemu n'engeri gye kigenda okuggwamu oba engeri gy'okisuubira gye kigenda okuggwamu tukiveeko ekyo enteekateeka nga zaakagiwaako akawuuwo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasuse okumenya akabokisi emiliyoni 12 ne bazikwasa omukulu bali mwezi yasolooza ssente ezo awo najjako tugajjako akawuuwo omukulu ne gutandika Joel Ssenyonyi naddako awo Joel Ssenyonyi emiliyoni 10 bwe yaleese emiliyoni 10 omubaka wa Buganda Focus Kivumbi naite emiliyoni 30 n'agamba wetubeera mu parliament ono nze mukama we mpadde miliyoni mmeka 3 agenda kuzuwa 10 Joel Ssenyonyi n'akomawo n'agamba ono omwana tayinza kunswaza wano bwe tuli nze mukama we n'ayongera miliyoni ameka 2 oluvannyuma lw'oli kumwanga Kivumbi okumuswaza Allan Ssewanya ne miliyoni 10 na mmeka 15 Big Eye tonvaamu akakadde ne kamulya omukulu Wayne yatambudde mu banka zonna nga nzigale byabadde ebigambo bye ayina emu gye yaguddeko nemuwayo miliyoni mmeka 2 Wayne ow'erubaga yasinziirira awo omukulu Kapereru Fotose emitwalo 2 nayitako omutwalo 10 abaagi emitwalo 19 oba emitwalo 9 naye nga yaleseyo nnyingi kakati chairman Nyanzi Samulabye yabaddeyo nga mugamu kuleeta wayeswa mufumbirwa Samulabye nga aleeta nobyaniri Samulabye naye nga bagenda kuleeta waliwo omukulu ali kosesi bagiyita batya
yazze n'agamba olukonsulensi wadde miliyoni okuzigattawo nga ze miliyoni 16 bafuutu soja miliyoni ekibiina miliyoni gundi ono omwana ali mu kifo ky'amasembe sibitokazi emiliyoni 2 sibitoka yevuddemu akasente akati omukulu Sewanyana muwogedde Joyce Baagala muwogedde ani gwendese abamu badde bagamba nti abakyala nga baleese sente entono nnyo kuba abakyala wedda bayita miliyoni 3 sente zino tebasalidde muntu oluwa ddembe okuleeta zayagala anti abangu wedda kyebagamba nti webaba bonna babaka omubaka omu aleeta miliyoni 3 mana naleeta miliyoni 2 babakyala nga buli omu aleeta 3 kudda wansi ne bagamba abakyala bo badde tebafuna sente anti tufuna sente mutu yamanye ebizibu ng'egyakwata mu sente yabongalina budget naye n'abakyala tebasobola kwenkana basajja basajja tuli batatenkanya nnyo singa abakyala omusaala benkana lwaki wantu benkana so ensonga ezo sente bakyazireeta era twagenda okumaliriza abagezigezi bagata ku TikTok besikakasante kituufu ng'akawembe kamu miliyoni kagudde naye nga twetaaga obuwumbi 9 olinako mmeka tebayogera sente entuufu zebakoma kusonda kampeyini yonna okuggwa yeetagisa obuwumbi 9 naye nga kyokka kyenjukira kyeyayogera yali Lewis Lubongo yayagamba fezaffe tugenda zikozesa bulungi kuba tetugenda kubeeramu sente zaggulirira kalulu ag'omu kubanga Lubongo yayagenda okuba ya leader of opposition yaddako era akigwana kaakati basebo ne bannyabo Zaake yaleeta saamulabawo abika teyaliiwo so abaleeta mu kyama bajja kuleeta bonna so basebo ne bannyabo twagala ataleeta kadi abagivuddeko ekyo si kituufu wegambye nti si kituufu ninawe bemmanyi abawaddeyo sente nga nnyingi naye nga tebagenda kufuna kadi ngani Zambali Bless ya miliyoni 5 ate nze nkugambye kati kanku ekyokulabirako kati Zambali aleese ne Biga yaleese oba ne kana kambata Serunkuma boss kaleese bonna bakadi emu kati kyoga buli awaddeyo sente bagenda mu kadi samba kyafi mulumba duka ekyoba yaleta 2 obemu kati uyu yaleese ate ne Seggona naye ajja kuleeta kyokka oli omulala abeesimbye ko oli alina sente oli omusajja omulala owekyengera oyaziina byebyo madde gamba ensonga esooke tugireke tujja giddako nga batandise tutuusa ali mu maaso awo ogenda okulabira emiranga naye badde ekisembayo emaki ndowooza naye agenda ofuna kaadi eya M-Pol Sewanyana agirina anti mulajja okusa kusereza yaleese neza Sewanyana ate abo tutulya bombiriri omwezi wa Sewanyana kaadi ogimuwa bobi naye kibakoze Sewanyana mulajja mayatwala oluguudo lulu ate yagala alukole mulya nyama lulu si ali ku kanso naye bali mu dduka already balaluka kisanja kiweddeko balutandikidde mu kisanja kye balutandikwa nga lumu January okugaluwedde olwe salama bali mu ddukola kale bali mu ddukola tulya bombiriri ngaye bagamba nti kale naagana afa bagasalira essubi ogiwa Sewanyana yakafuga ebisanja bimeka kinajja kyakusatu naye makini ndoza teri yali afuze ebisanja 3 yaba agenda okuba nga yasoose teri yali afuze ebisanja 3 okuva omugenzi Kabere Kyanjo teyafuga 3 naye yafuga 2 n'abaaliwo bazze bagwa mu ngatte ennene zitabatuuka obuzibu bwe twasanga ono bagwa mu ngatte ennene kuba ono Sewanyana ekyamuleeta kulinnya ku mmeeza yalina Lukwago yalina negundi Lukwago tannalangirira oba akomawo batakomawo naye nga baŋŋambye alina ensonga lwaki tannalangirira akomawo bakyali awo tannalangirira baŋŋambye ayinza okulangira nga Dr. Besigye amaze vva mu kkomera Kampala tujja kaddako omulundi omulala madde n'ensonga nyayaga tusooke tujjewo nze mpagira balimu ezo senze muta ze ndi kusaidia balimu ezo Ronald Nsubuga Lord Mayor to be owe Kampala miliyoni 7 oyo musajja wange nnyo ate madde mugobere ebbanga lyonna sinza butawagira balimu ezo namusanko luli nemulemerako nanjokyayo namulemerako awo nanjokya balimu ezo sikulumideko nnyo meya wafaddako Honorable balimu ezo Ronald Nsubuga oyo gwe tulonda nze ndi mabega balimu ezo Kampala nawe nyawe gyoli tugenda kabba awo teetagisa kabba
abantu bagenda mwaka lulu tugenda kabba twogere mazima tumugumye ne tugenda kabba kwagoyo ate bangamba naye akakwata munnyo ata kabba ne yera byantu sinna barago balete abantu ukwago so mada jaga niso kanyaga tujjewo leero wekiri mu gwanga kya Stacy ya Mayanja kyekiri mu gwanga okuva ndoza weekend yonna yajetisse amawuli agaliwo ga Stacy ya Mayanja yatongoze ekibiina ekipya naye mada jaga tutandikire ku bantu abasobodde okurespondinga ku Stacy ya Mayanja abasobodde omuddamu abasobodde okwogera ku mbeera eyabaddewo Stacy ya Mayanja nga atongoze ekibiina kye kya NPP tusokere ku Abitex ensonga za Abitex zeyawadde abasinga ndoza gwe basinze okwogerako nnyo abayanguye okurespondinga ku nsonga eyo njagala bigambo byo olaba oba ebigambo bya Abitex wafunyemu ensonga wafunyemu point ku byayogedde Abitex president yandibadde mutuufu ku bigambo byayogedde naye lwakuba alina kyeyayogeddemu kinaganya okujjako obujulizi bwe kwegamba ebigambo byanadde bituufu naye okusinza ku kyeyawadde abadde alina empalana ku Stacy ya Mayanja ebigambo bye kubanga era yamaliriza yabuuzizza Kadima wawuliraho nga nanga ekivulu kye ekya Stacy n'agamba nze mbadde saagala mukazi oyo obulamu bwange bwonna kakitegeeza oyibanga bituufu ku kyayogedde tunza butikakasa olwedde oba omaze okukola statement eraga nti oli tomwagala era yamubuuzizza mbadde nanga ebiwandibulako nga nanga ekivulu kye n'agamba omukazi oyo alina omutima omubi tegeeza tamwagala era ng'entabo kwe yava mbu yava ggulu ku bigambo bya mukulu Abitex byonna byenjogera bigambo bye manyi musimbuzi yasinga endoza mulemesa n'obugejje yagambye obutakolagana naabwe ne Agent Stacy ya Mayanja bwava ggulu yakwata bapromota 18 n'abatwala eggulu bwe batuuka eggulu n'afuna appointment ewa Jeno ne wabaayo omuntu wa Jeno akubira Abitex n'amugala bapromota abazzenga naye ggwe nga toliiko ebina bigambo bya Abitex n'agamba nakubira ba mukulu Keti nakubira Bajjo nakubira promota ab'amaanyi ne bagenda eggulu batuuka eggulu basanga Stacy bamugamba tugenda munda tugenda kuyingiza kufuna seyi nejjako abantu bameka bana kubali tutuleko bameka bana awo otalo we wali Stacy n'asooka tugubala n'ayimpuka nga bisero yali alina promota gwe yali nga gwatambula naye kiba yadde agamba Bashir nga ne promota tabalabawo kati okuva olwo ye n'akyawa Stacy tegeeza ekyabaawula yanfuna naye nga ebyo byafuna oba luba luseke ndowooza tugambe ekyabaawula luseke lwakuba nti era president mukulu wa Abitex yalimbye kula emboozi omanye byeggulu njagala nkuwulirize kubanga bwe bajja eggulu abo bapromota abanene fe 45 tufunye appointment mwe bapromota abato era kyovula yagambye mbu yalina akasajja akampi ka under event nga mulaba balina olugezi kuba baatusangayo kati mukazi wa yamwetisse buweerere kati yo walaba Stacy yamuga Stacy yabaleese yayagadde kumuweteraka yayagadde kufuna muntu wanaafunira koona agambe nti Stacy yali mukyabo naye nga si kituufu kuba mwenna mwaliyo balina bateekera okuba nga balina ekintu kyabwe ekirala era kuba yayagadde kuleta kiri naye nga weewawulira Stacy yaliyo kubanga twasimbula wano kati so okutereeza baba tulaba ku Ronnie Maka kingi official twava wano kalenda ne tugenda ekapeeka nga tugenze kati nkula gibitandikira ddala tutuuka ekapeeka batuga mu mukulu taliiwo Genosale batuga mujja kudda ku lwakusatu ku lwokusatu tuzisimbula tugenda ekapeeka batugamba omukulu ali ggulu ekapeeka tali atagende muvuge mugende eggulu batugamba omukulu ali ggulu tali kapeeka kati ate nga mulina okugenda eggulu era gy'olaga ntulira anti njagala abantu bagoberere oba gumbi kulekera obinyumye oba ekisajja kino battake akati Michael Mukaya owa Mukaya events agamba mumanyi tugende eggulu
kati nga nze sigenda nkoggulu sibalina ewafaanana nga mu nsawo panali nzitowa 15,000 twali abantu ndowooza oba 18 mwenanga mugenda mmotoka kyeyo abala batwegattako bwegasi bwe bawulyanga nti bapromota bagenze eggulu nga tuzisimbula batwali bangi kumpi bakiri ena yaggwayo nemugenda eggulu nga tuzikalakata paka ggulu tutuuka eggulu gezaako okunoonya jjero nga twali tumulabyeko nga taliyo tetubitegeera bulungi kati gabana kalisule naye nga nagenda kugitemaatema kati bwe twafuna ekiro twali tutudde mu paaka owoleza emmotoka tinatini akwatagana ne under event basindika message jeno oba yaddamu ya tinatini yaddamu ya ande naye ffenna ngaetwali era weerera abaana abayivu kubali tukumulana kwali kaaba mwali abantu bameka 10 mumeka twali 18 naye nga abaasoma kuliko basatu Bosco baliko namaliri era ifakiri yatandika ebintu ebyo yali nze kubanga namaliri yapita ali kalenda bitandika Bosco Lumonde yali aliko yali atembeya ande era yatubisa ekisira kyawe kyafubuye ne bamubbiramu gasiya yatubisa kakati abasoma baliko basatu nze tonteekako basoma nzijako ne namaliri mujjeko ne Bosco mujjeko hati nga kuliko ande event wabitusi kuliko Stacia naye yayo omu ku basoma abaliko balwa P7 agirira kuliko tinatini kati kwakumanya loni fe twaswala twatu gundi tinatini yayogera oluzungu amugamba ogenda kwogera kiggwe tuula wansi nze nalonda ande opaza kisita kusikagala obulamu bwange bwonna niko gonzo jeno nakabuuza temulinayo mulala n'omu awaniko omukola ayogera okusinga kuwono gafera lugatuna kumulebo nagamba kati waki yali ayagala boogera oluzungu lwawulira ndowooza ate nga gwe wenyi watugamba oluganda alumanyi kakati ekyali kigenda okwogeza oluzungu meeting ezo njambi yabula ne the meeting nga nyingi kati jja tugendamu waliwo abafaransa bali bagenda okujja okutugattamu ngaayaga omuntu ayogera oluzungu nga tune ku munne kati abali batudde maaso aliko okusikete nga bazizze emabega tabasongamu kakati abasajja abo bawulira nti abaana bafunye appointment ewaani ewa jeno bajjo mutima abetexi balunywa keti balam saa zigenda okuwereza nga drone parkings eggulu nga batuuse nono gundi ema ono yakola ku WB chopa yani kati amanya ge luba nga batuuse n'ensonga nkulabire mu vye eggulu awo basooka boogera ebigambo ababarasi ba promota era nga betex babyogedde wali eri ba promota batuufu baali bazze nga ffe tuli batuufu naye nga appointment ffe twagisaba kitegeeza abitex byaddayogera yeyayingirira wemba seerabidde station eyo meeting mwewe twagalayo kati yali mwejja luvannyuma yeyokusatu kwebala ennyo bajja kutu yakusatu bonna bajja ku yakusatu kati sesa ye yali aleese baani anti we batuukanga eggulu buli muntu atuka eggulu kati onatuka maaso ga jeno Bashiri yali manager wa Stacy ebiseera ebyo ng'ate bbaawe anti yali bbaawe ng'ate era manager we baayawukana enfuufu ya sumu kati yali yakusubalu enfuufu nowa Stacy yakakadde ne jambiya n'omuganja mutwe gwa Bashiri akwata miliyoni ye yiino omuntu aguletera kubuulira kakati maneno sikimenti baayawukana yamuzalamu n'omwana n'afa omwana wayafa oyo ng'omwana nali mumanyi oyo ngate mwana yafa naawe oli wamma wooli ow'embaga gwe mmanyi sasa yo bona bambaga okujjako ono yatamukubye embaga
Abbas Bashiri aramukubye nanti ngamba gwe manyi omwana gwe nasembola manyi wa Abbas kati mukazi wa Stacy okumanya Abetex yalimbi yajja mulundi gwa kusatu nzitukire box ga kyagabi yajja gwa kusatu muntu ali kwati yabirimu ola gayi yakade kumwetya mbwete zinenga yajja gwa kusatu kati twatuuka eri Stacy yajja ati Bashiri jo rale kwa promoter kama yatuka amaso ga jeno ngayi idea kyabaleeta twagala tweyawula oba oli awo okula focus akulembedde abatunda endiga ez'ebitanga ng'atuuse yati jeno kakati ffe endiga zino ez'ebitanga zibuze mu ggwanga zino singa ozisuubula eziba ntini ko jeno ntiza mmeka za kawumbi tukwata ye ebisatu ng'oyo agenda oba ofulumanga bosi kundi ate gwa ati bavuddemu oba oli awo nga kati munagenda ng'akola obubinja nejjema mwakola superstar abantu bakola ebibiina nga bingi kakati waisana tugenda ng'eggulu Mungu ane kibira kyakulembedde nga lwa kulembedde aba boda boda. Mane yatudde wali ku Stacy. Kati tutuka mu meeting ife yasooka eyo twogera yogera n'omusajja tumugambye njali kuba kituufu fenna abasajja abo gemaza tabakujje. Kati tujja kufuna ssente nnyingi bazibba. Bano ba Abetex. Kwakufa omulamu agwaffe twageranga kano bali balya Salimu Sanega yababula ekyo bomanya ebbanga lyonna. Era kino yaga nti mba promoter abata abajja bakola record zasale bali banunyanga bambulwa feffe kaba mugwako ekiyifu bayimero yagiddamu na kiro natwa appointment ya sawa 4 ne tuyingira tutukali kati ngenjala kitwakulembezanga kituufu twakulembezanga njala kati asajja abo bajja bo mu meeting yali eyokusatu eyo ne bayi idea ne bagamba abaana babagoba mu nyumba bade bategesiba era gundi oyo chupa chopo yani luba yali omwogezi kwolo ne bapromota bafa abajja abakulu ngo luzungu lwabwe naye bali bage bakendeze ku maloboozi atisoke bukati era nabonge bajja yali oluzungu yali komu ani luba Abetex nga talufuna seka Nekibuzo kye bali jagala kubuuza nga sina bakwerabira. Ekitegeeza nti Stacy Mayanja ne General Salimu Sale ode bo bali balina ba meetinga ko dda bemanyi. Abantu bonna abajje eggulu. Nkugambi. Twalina nika ojje tukole program nga yawa yeggulu. Yokka ni kinago onkubire kati wakati nze mpulidde kipya madema Stacy atagenda ako ggulu. Kati kanchitereze mu Uganda bwetubanga tulina abayimbi 10 9 bagende ggulu 9 okoze bangi 9 bagende ggulu 5 bokko abatano nkuliriza 5 bagende kapeeka wano mu Uganda tulina abayimbi 10 9 bali da sente za government ezo mu musoro ababiri batakola bebatali era nze ndawa ibi ku TV nga bawudisa aba madde njagala tulema bwogerako bonna abayimbi kuba kati osobola kukola shonga bonna tubwogerako lumu naye leero tuwagadde nnyo okwogera ku Stacy kubanga yalina ekiriwo ajati oyo munyini kati Bashiri yamuleeta kono ali kiba bawe yamubalira nafu tukonda ekibiina ekyaffe tugende eggulu era nze mbaddeyo manyi otinza okutandikira kati Bashiri naye atweyawulako akwatagana n'omuyimbi we Stacy Mayanja bakola ebintu byabwe era eggulu ewali olutalo lwali lungi mu bibiina nga gyebiri kubanga leo n'abamawuli abakola ekyabwe oli Farida yali akola ku gundi ewa Pastor Yiga mutegedde kati ate Stacy ye bambi mu kugenda ifa kiba ali akulembedde bakazi baaki kuba kijula nga yajjanga era bakulembedde oba ali baaki tubaleka abo ayina byali akulembedde naye kyerwayo lugamba kye kino nti emboozi obadde otunyumiza olutalo lwa Stacy ne Abetex nti Abetex byabadde ayogera alimba alina olutalo lwe lulala nnyo era n'okugamba nti Abetex byavunaana Stacy si bituufu kubanga yabasangayo olwedde kalo kakasandi nabira bulungi era jero yagula tinatino ye nyumba General Salimu Sale yagula tinatino nyumba ne Stacy bamuwako sente era jero yamugana okumugamba niye ng'okoze kabira General Salimu Sale yagamba atya
ngokoze ngagamba Stacia ngokoze akabina kalagawa yamugamba yo mukakasa Stacia yo situka chukamu yegwe ngokoze akabina kalagawa Neje nzali mzale yali ala katalabye bulungi akabina ka Stacia kitufu yali akoze ebiseere yali akoze goge oba covid bwe kyo bamanya abasinga funa kitufu covid kulabika mu bige mazima Stacia akabina kagwako mu Sagala yembuye muitake yo musogo jira ya kuzanya eriwa bali amukuba kiboko atani yali akuba Stacia kiboko bawe aizo Bashiri waba akuba Stacia wakola bubi ebintu byekuba abakazi si birungi asibiko kiboko tukulese gwe na ogamba kiboko ziri endala leba ndabikuba nawe oyo ayali kodi Bashiri yakulanga omundo gwa 15 nagule mu 15 yabigula ndo bulaba amulana byo mukafe kazali ali mukama wange wali yali chaliwo yes era wagenda mu Eagles yatwala Bashiri zali mukama wange nakati twogera yali nga mukavera tambula n'omulondo ne mwanyi neroko boom ngagule mwanyi za mutwalo nawe wali omumanyi kwasi nakogera ku loko boom okitegedde otya ati ndaba bifananyi bitambulira wamu bakube ekifananyi emwanyi loko boom n'omulondo ng'ayiza kule mwanyi za mutwalo nga guba mungi nagula loko boom nagula n'omulondo kati nabizinga bwati nabissa mu kaveera era nga Bashiri ebintu byasinga okugula ebyebbeeyi mu bulamu bwe bitamubula ko perfume ebizigo ati yabanga nga alabika oyo Bashiri yali boss Stacia yafuna aline ku kizinga yadda wano kakati abe yegadde Madesa gatu kitwale wala so Abitex okusinzira ku bigambo bya Davicom wayagadde bwagazi kuwetera mu Stacia mwina mpalana zaabo jja koma ndoza tumunonyeko Abitex atuwe ensonga entuufu ave mu byokwekwata ku bisu ekirala kyembadde njagala nteekeyo oba endowoozayo kutagamba kati nze ina kyentegedde leero kati Stacia y'omu ku badde batwalako ebibiina eggulu ne yali bbaawe kati kitegeeza oba oliawo ati era yayibaawe by then kitegeeza nti oba oliawo n'enkolagano osanga yasigalawo wantu muyimbi atabigana na jino nanti abamu tebali mu politics naye kati ye yayingidde politics bonna boogana ne jeno anti wantu tutunyidde musajja kati kakule runi baganda nsi tebagala kuwulya mazima ate nzi tulinda gamba nze tekiri sigenda kwesiba okuba saasoma njogera ekituufu ayagadde nakyo atayagale nakola ki abayimbi bano mu Uganda twatabigana na jeno boogana ne jeno kakyembuuza kati mbwani gwayita n'agaana kisinzira kikyabava era kale bona abatogana ye endowooza yabaliwa era yondoza era bali mu kunyigirizibwa naye nga nabo batini ate boolabawo ku TV abo tebakyasiza okwogana ne jeno abo oyogera nga bagamba anti NRM yamuleese okitegedde bulungi kakati mane njagala endowooza yo ku NPP ekisooka kyabirano tusooke twebuuzeemu nga gwe yasoma amawulire mu Amerika ali ebibiina by'obufuzi biriyo nga bimeka by'osuubira si bingi nnyo bye tumanyiiko ffeero omanyiyo nga bimeka nga bisatu byonna bya Trump lwaki bye byano bibeera bya Museveni nga otandikidde mu layini nnene anti wano mu buli atawagira Kyagulanyi aba wagira Museveni nyankubuza ekibuuzo ipapa we mazewo emyaka emeka mingi kuba yatandika before NUP mazewo emyaka emeka giri mwena FDC mazewo emyaka emeka mingi lwaki pipa si yekolera NRM yakajja lwaki FDC yekolera Museveni ate nga yadda kubanga ne yakajja yali badde yekolera oli neddayo wali ku NPP ogenda kiwanvu yababule NPP otujikebere mazewo bbanga ki ye bajiro nkize weekend netegedde okubanga ebaddeyo naye ngambe ya Stacia tugamba hiyo bage ya 9 gy'emyaka emeka
Nedde bibiina babiwandiisa bingi gye biri. Just bagenda Museveni yali yabiwandiisa. Bagenda babibbulwa ne NUP nayo bagibbulwa bubbuluzi. Kiyatukkirize. Wano mu Uganda era osanga olina gamba lwaki Baganda bokka bebawandiisa ebibiina. Bebalina emitima emibi. Era bebataagaliza. Abaganda. Hani ne mukinana akaluko okulonda mukinana yali awangudde yali Muganda. Kawanga Ssemogo yali akawangudde. Gundi n'amuggyako. Gundi yali awangudde akava muyita ogaye mwaka ki? Kintu kinana okulwakasoka okulonda wo. Yali akawangudde yali Muganda. Era Muganda munne yamuggyako. Abaganda bo fe kuva dda tetweyagaliza. Kyovola wano ku internet waliwo omukazi yali yesimbyewo simanyi beyimba yagana disease badenga zitambula. Naye buli munyako yajjanga mukavalinga fama Uganda nga tukuba bukubi. Buli yajjanga amuwuliriza. Kakati olisoka kyabenna ebyenfuna byatumalamu mu Buganda. Gwe bakula ekibiina kyali mu byanfuna. Kalutalo lwa byanfuna si lutalo lwa kwalira mu Uganda. Lwa byanfuna. Ate era nga nkuleeroni buli muntu yenna asobola okulawo ekibiina singa aba afunye obusobozi afune ssente kubanga kyekitukeeza. Ekitegeeza kati bino ebibiina bye tulaba bimerukawo mulamwa gwa ssente. Waliwo mulamwa gwaki? Ebyobufuzi bya Uganda business. Kati NPP ekitegeeza Sesi yali mu ssente. Lawrence kati ssente zayingidde dda manager wa Sesi. Ate Lawrence ajja kuzikuuma nti amateeka agafuga obugagga agalina. Ge galiwa. Gakulemberwa bukopi. Kavatasomadde sirinje Lawrence mumanyi nnyo emyaka nga 15. Era buli amuliko yenna aleshoka Lawrence oyo muyivu. Namulabi yakyusizza ennyambala yafunye galubindi n'afuna ne suit. Kati ayambala atambula n'ebizigo by'emmotoka mu motoka busaabere yesi. Nze kisimba okunuma kyekino. Kwe kugamba nti gwe oli wankyukakyuka. Focus nakubali olukuŋŋaano wa NRM. Ng'olina following nnene osinga ne focus. N'okwata bya focus n'ogiteeka wano waggulu gwe wenkyukakyuka. Oba otegeeza ki? Wano wansi n'ossaawo ennamba ye y'essimu. Oba otegeeza ki? Ng'oli wankyukakyuka. Nze njagala ombulyeko abo abaana bonna abeeyita ab'enkyukakyuka baga nti ono Stacey yakolera NRM. Ayina post ye. Nga post ze twaneye ngaffe tuli mu kwogera waliwo olwokatera abantu bagala okutera ssere muzitwaleyo. Obanga olunaku lulamba yasibye akola video ng'ayogera ku ekyo. Bali ku bino. Lunaku lulamba. Nze nandirowooza nti kino oba oteekeddwa kizibikira. Oyiseewo kiri. Kitegeeza ne bano bakolera Museveni. Zoli sizaga nti oli mubbi nga sikwatako na kyanga. Kyoza omuntu agamba nti Nsereka akolera Museveni nze mukkiriza olw'ensonga bonna basisinkanayo. Gwatebeera babati. Okyalwa nganyumiza ekibozi buna ali musi. Mbu Kyagulanyi yeesibira mu mmotoka ne Nobia nili bavuga emmotoka. Bagenda nga betoola kamba n'amugamba awo. Sawa no aleka bulogera kugitwala. Yadda kuteera mugamba ogenda Ntebe ogenda kuyingira mu State House. Baddeeri. Bulama ne mubuzo gimaze emboozi nti ye mwaka gwe bali mbameka. Babiri kuwategeera otya. Gwe yali avuga aloge bali mbabiri. Kakati bino ebiriwo. Era akulayirira. Balina goyinza kusanga munna byabufuzi. Oba munankyukakyuka nga wa NUP ng'ebagamba ng'ali kuwona. Ali ku Stacey. Wanga yamanya ekigendererwa kye. Stacey kigeza abavunaana Stacey abakola nsobi. Ate bakola nsobi eyo yentegeera yaabwe. Stacey nga bw'otunyonnyodde naye anoonya ssente. Era ne bana babyogera wali wansi basawo ennamba zaabwe ez'essimu walawo obuyambi. Era tutegeere nti kino yakikoze tumwagalize bwagaliza kukola ki? Kufuna ssente. Tewaya tazaagala. Andi nkubuuza ono atazaagala ennamba y'essimu assaako yaki? Naye kyegamba Stacey gwe balonze ku bwa pulezidenti w'ekibiina abamu badde bagamba nti yandikize ku kya pulezidenti engeri gyali pulezidenti wa kibiina ne yeesimba lumu ku kya pulezidenti. Anti loni mu bulamu bw'ensi muno alina kyayagala. Ayinza okuba nga ebisaanyizo byayita biina kuba nekyo MP tajja kutagenda. Ebisaanyizo byebimu. Senior 6. Ne ku bya pulezidenti. Ne wana abamenyera bwerere kukyagamba tagenda kujja. Sasa tagenda kujja nga ate yamaze olangirira. Mukaaga ajijjawa. Osi watugamba alina bbaluwa ya mukaaga.
Waba inene na pozi lole sekeja ali omugezi. Agera kunonya focus boss abakoli empapula bagende ku mutasi. Ana olubona kali papula zili fake ononya boss ke machine. Fosiko Santos Maiko akumpapula ate focus. Muwandisi. Kali ogwa atayipinga. Kali walwa atambuza basatu. Santos muka ate jingi wo ate ne jingu ye mugezi mu editinga abo basatu pomugabwa ndaba planga za bulunga za senior 7 ngateriyo ntijiyiye obuli awo ngazi kule date sizezo stamp kweri agali awo primary school yatula senior 7 so kati gwogamba Stacy alina okunonya Bosco amufunire empapula kuba senior 6 zemba patazirina Stacy watugamba luline abantu ne bagamba munedda Juto akola show nawe noyogera nti Stacy atalina mpapula za senior 6 nenkwatako simu nenkubira Cisco ali Amsterdam ndingi gwe manye yaberanga igoze ebiseera bino mukubira miga Cisco ebingo bya David kombino bituufu Cisco yamanyibwa yangamba party eyokusoma sijijjukira ni bwato yangamba Stacy yamumanyi naye party eyokusoma sijijjukira mpozi kati ayinza okuli nasoma ngola olebo Geoffrey Rutaya mpozi nga kyatuga nti yaddayo nasoma obanga ola walukagga n'atezeroza Stacy yakyalina okukola ebino ebyokusoma babyogeddeko kati ennaku ziyise yandibadde avayo n'atutangaaza ayinza okubanga ajja kujja atubuulire yabadde alina ebyogerera wali kulonki mukuzipanga boss ziri process by process naye nga nze ne kyalo kinandowoozeza bokero okuvuga nti akolera mwami Museveni kati mugambe nti ojoli wafu okola mwami Museveni jangu wano kubanga okuvuma si solution ya muntu ate omaze okumuvuma ogura saze gye musawula nangamba kyagula nsinga nyamba nga wangu wa president njala nkolera ekintu eki abantu bonna abadde batamuwagira abatte nemugambe enswa kitasobola kufuka kuba ekirowoozo kyakirina wala kwa kimugambe nakaba tamumanyi nemuga budda njogera muntu atategeera ati takumanyi kyagulanya ati ogawulya endowooza zaabwe ogamba omuntu kalwa mukyala ne gwe mpulidde ng'agamba agenda kumukuba anti down amwinako obusungu yatwala mukwano gwe ne mukwano gwa mukwano gwe ani omukyala ne ali okuyita n'enti okwo alina obusuku Stacy kuganga owulya nti omuntu ayinza okuba nga alina submission ye nga nnungi naye ng'alina ekintu ku mutima oli yagambye gwe okuyimba kwakulema oli yagambye gwe kazi gwe nakuleta oluyimba lwange n'olubba nosobola kutufuga alina nsonga ziri personal kati waliwo neyawummula ennyindo era nendamuwulidde ani ono yalemera Sweden penge awemula n'okuwemula penge yavumye Stacy yabanange kati omuntu ng'oyo yamuvumye ebivumo ebimu nga sibiwulirangako abantu bagamba alizoninga bulungi yoyo yamuvumye ebivumo nga bipya nnyo kati ze penge following gyayina nga wankyukakyuka zinabadde ndowooza singa muna kwakera kupostinga post za kagundi kali obateeka ssente oba yalibadde yakola dde ekibiina eyo gyali e Sweden tiimu ey'okusonda ssente nga zijja ku kitebe nga tali ku bino naye ali ku musaala penge ali ku musaala ate mama Fina yamukyala asibaga mama Fina mukazi we mama Fina mukozi wa gavumenti muntu akimanyi ekya mama Fina ne penge waba ayogera ku mama Fina oyinza muwakanya because y'obujulizi abulina andi kyenkugambye nti ono mama Fina mukozi wa gavumenti awagera gavumenti eri mu buyinza kitegeeza ya receiving omusala gwono n'amusindikira mwanga penge yayogerako nti babayitako ne Eddie Mezaya sonye nga batwaluddawa akatambya kwakawulirako nga muri codinga bano just birogenda bakukyuka okudde eno omusala guba guganiro gaganya okumuwa Bola sayi watambuze gulungu agenda koze propose ya milioni 10 ngobanja 9 kana penge bachuka bagira bati Yesu wagizwa nupu baberimba omudala lumidde ku musota walengero munya yekanga aviko choino manya shira tegedesikapo nange badde mbikoyi Stacy Amayanja tumwagaliza birungi byerere singa basiranga so basaba ne banyabe yayo tegera suka wano
omuono twega masese obekamu ekirala kya kubanga omulama gwa sente tomwerabira omukasukiranga era ekipagiza musiride musiri wagamba talina sente ate kyomwagira agamba talina sente namuganda ajja mutwale wasire kwa mwe kadi yaganye kati nga tumaliriza uliriza kakulaga kino okulaga n'abaana osibatuufu weeri alina akatu kazanye ngazanya mu nsere kuba kalabye kapromotinga nsereko kapromotinga kibiina agenda kwesimawo olubaga omugezi yagamba nga mukubire ku ntwe gyammwe naye banamuwa kaadi ng'agijja wagenda kugiwunyiriza lusu tubaagaliza akaseera akalungi basebo ne bannyabo omukulu atuuse agenda tuteekamu ku ssente wano Nobert ng'azijjawo Nobert ogenda tuwa ku ssente ona mulemerako jammuwa taina de LC5 wani makindi makindi naye lwakubanza naganya okwegatta ku ttiimu ye paka nga maze kakasa sina wadde ekikulu ogera gavumenti eri mu buyinza munyakole kagera gavumenti ebikizo ke omwavu alina essuubi kanagagwe ebisinga biri yenge tulina nazara ku album concert enakuba mwezi 9 kuliko Pevo Lugogo Museveni agenda yimba bamulekedde Eddie Kenzo otyo Bebe Kulu otyo waliwo omuyimbi gwe bayita Munamasaka Akamiro twamugjeeko alina concert ne Gravity twamugjeeko yali yazimba omutima ngaloza bampadde ssente enanvuma nandiisa amazi utwatadeko Gravity twamulisiza Waikibenda ni mwamututte kanani kayikamira wamma leka nkunyonyola malala akalango okatabula obuzibu olina abayimbi abali kwa Nobert tulina Tichampamire Ronald Mayinja n'abayimbi abalala bangi nnyo sinikala muli ebinnyo ate alien skin naye kwali otyo utandisa alien skin kapati okawulira bwe kafuusa kapati oyo kwali Shiwadiru Stabua natolo naye Stabua twamugjeeko oba kwali ate fiki Gaza oyo twakamusayininga naye era alina okuperforminga kati waliwo ate abataliiko ku kipande Reigi lili paza ate omuvumi ate ayinza okuvaako kwali ate oyo kye namwagalako namugamba lili pazo tulina kyetugusa nagamba muganda wange gusa naye musajja wange Gravity n'ayomba kaloni nkugamba President Museveni kwa agenda kudda ku kyekituufu ekirala nesinde okuwa Lord Kansala twakyogedde kuwanira banyu bampaipo obupande wabulabye upande tukala ne focus wali upande bunyiriwe kamala sirina sente era nsaba kunsondera nikoleye fundraising olwo kabi nkole program y'omudamu da Lord Kansala olinoyo Lord Kansala banafunye waliwo yekubye ekifaananyi kiri alinga binzaali bali ku generation promoter yena ekifaananyi kyafuuka kya red mu kifo kya brown eyo nina kugitwala mu bulungi ne mu bubi webali ojja kubalaba tugenda kukolengera ekisajja kyendowooza okufuula kimu ku biagenti byantasobola kubikombako agala mukali akasembayo gojja mubeere bulungi mwera abasebo ne banyabo nti eddagala ly'amannyo eppya eryayingiddeyo mu kibuga Kampala baliyita Muna Herbal Mouthwash bw'oba ogenze mu supermarket bannange tozanyira mu bulango bw'abendi bwabakamaabo bamuyitani taata takkana basebo ne bannyabo eddagala ly'amannyo tukozesa Muna Herbal Mouthwash eryo nno ppya lyakajja lyeriri ku market bw'oyingira mu supermarket mu drug shop oba mu pharmacy buuza Muna bangambye abasoga bakayita baba mpaayo Muna eri wano naye abasoga bo engeri gyekikwatagana n'ekigambo kya bakikozesa nnyo Muna kati si musoga nannyiniyo naye ekigambo yakozeseza Muna yakisazeeko busazi n'akola Muna Muna Herbal Mouthwash kati nno eddagala lyetwagala ogezeseeko bw'oba olina akamwa akawunya amannya aganyenyera tolya binyooga tolya byokya amannyo gaagala kubuukamu olulimi lukola butya luvaamu omusaayi amannyo gabuliidinga
Muna amazungu tayina mutala agose buli mwanyo gonna oba gali ko original oba tegali ko original okukozesa Muna Herbal Mouthwash ku makyo osenyizaako bw'otyo ofuirako ne mukamwa ng'olubiteredde ate abakyala ng'olumizibwa ng'ogenze mu nsonga tubagamba nti bagise Solange ng'ogenze mu nsonga olumizibwa ze bayita cramps MP ng'oyingidde mu parliament ng'olumizibwa olubuto lukunyoola tukugamba nti Solange gyali ku katale kakasa nga wefunira akabe ka Solange wali tugamba Solange ono waliwo ekipya Solange kye yaleese Solange kadagiramu pads za bwereere so oba oli mukyala ng'ogenze mu nsonga totawana gula pads genda buguzi ogule Solange okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu pads ofuna za bwereere ate ne Solange n'onywako obuumi bwonna n'obugoba sisitimu y'omubiri yonna etereerera ku Solange omukyala yenna ka Solange kakasa nti kaggwa mu nnyumba yo mugiramu pads za bwereere so ogera mu nsonga ogula buguzi Solange towetaaga gula pads zigira mu Solange so bwete batanse basebo ne banyabo abannaffe abali abapangisa equipments abagala sound camera lights tubagamba nti tulina bakyali baffe babayita ba Genius Empire balesa amataala galigo walidde owuli agabeere Kenya bagalese wegali wano so genda ku Genius Empire of bakupangisa amataala inamba Genius Empire weri awo bakubireko bali Makindye opposite military gate main gate ya military barracks just opposite we bali awo banaffe aba Genius Empire agamba ati mukulu icon the icon tukutumiddeko nnyo wali awo eri UK atulaba maito kyalina abantu bebweru bakugwako badde ninze omaze tandikira ku UK ate ekikonsa bonanga obatumira abantu abo bagala bakuwagire aji waffe bakukowa okuyingira omulango wa bakama bange zetaba bakama bange nzobanzijako anto mirundi mingi nnyo walona yaŋŋamba lwe naŋŋamba naye David omwafaaki wakyayingira mulango wa bakama baffe kati ajjabujjeko kuyingira ajjabujjeko aja ate Haji oyo badde omwerabidde Haji musajja wange ate kati we muleeta nga omugiramu bwoti kyova abaluma mumuleke Haji Seminti muleke abantu abali Nateete waliwo ama business eri awo David omujabagamba business eri Nateete awo opposite ya Bamba bagita Harrison Hardware abamusajja affe Haji Siraje Megerwa ne Sophie Harrison tubatumiddeko nyina tubagala ne tubagaliza ebirungi ebyereere David omugambi ndi Seminti oba mumuleke abanga Seminti abaluma mumuleke Haji taliwo ajja kutereza yagenda ku kyeyo agenda n'akomawo bw'ati naye abeera alina businesses nyingi kati alina project gy'abadde akolaawo nga yeetagisa okuba nga afuluma nnyo alina project z'akola ennene nno ddala ddala nno so tukutumiddeko nnyo Haji Siraje Mugerwa wa Harrison Hardware kasenga akafaake Dubai kasenga ali ne Kenzo leero mugadi mazaalibwa gaako leero mazaalibwa ge olina ebifaananyi bye tubiteekeyo abantu bamulabeko nyera bikusindika senga mugadi mazaalibwa yaani erinnya TikTok akozesa senga Teo yesenga Teo ate nga yesenga wa Alien ne Kenzo waitalondako omu ali akati go engeri gy'omugamba abyetu mugenda bimujjakira yetu alonde abayimbi bonna abantu tumanyi kafituza ni biko mumpi ate kati olabye nina bangi yalondeko nayo omu bangoni wabatadde nabo mbalina naye tebabeera wano babeera wa ngoni babeera UK watu bakyazaake wa Makona bagendayo ko naye tebakola na Makona tebakola na Makona ate ekyo tulabira omuntu eyagwa ewa Makona ate Makona ng'omukedde muyingira unagera kusula gundi tumwagala mazima Makona mbula yageza ku program eyo nga ina amaanyi nga alina mu kumanya ga competinga wala chayimbire milioni 2 wabaddeyo Bafana juzi waliyo ku 10 ani 10 yaliwa anko 10 our brother kojjawo our brother yali tomanya anko 10 David Komo anko kitegeza kojjawo erinnya lye anko 10 tomumanyi David Komo kojjawo simumanyi mpozi ngo oluzungu bayisi mutegeera kale 10 tomumanyi 10 ono ayimba ku TikTok ali musajja mwana ye anko 10 tomumanyi oyo mutegedda ebintu ebyekisirusiru ali lwa dombuzabuza ogamba anko manyi ogamba kojjawo tiyakyalayo nga nja kubuza kojjawo akola ki kale kubeewo mu baserebu mulio babiri Makona ebigambo bino by'owulidde
bivudde wa Daviko okomye kuma ako 10 ate kati nze njiraba nnyo nti ngadde ino giraba awo gongo yakuteeka omuyimbi yenne yakwako batikitoko mutegeraawo kusho ya makona wali agenda kunga kata anti ababbize obudde agendeyo ddi ekisooka kya byonna wabula kasaka mu keddaala kizibu ki makona kyalina like waki shoye otuusa ogamba nti abayigende baba bagudde aliko tukuba abaliko abagendayo ekintu kigulawo ayinza okuba engeri gye tabazeewo bbanga ddene bayinza okukwata nabatemana bwagazi kwagala bwagazi kugendayo Sofia nanto toyinza mutwalayo tasobola lekanaawe kyoza libeki tasobola kugendayo tosobola twala Sofia nanto ku show ya makona nga okola ki okukyalako kati nga bagenda kwogera kuki ku interview ng'endala bwazikola obola abibalansinga makona nga yakola ne yakatikkiro juzi yakola ne yakatikkiro juzi tewagiraba era yalimu eyo problem tewagiraba bamukyaza mu katikkiro musabula bamukyaza makona yakola interview eyo bamukyaza musabula wacho katikkiro bamukyaza musabula bamukyaza kiripu nze baginsindikira andaza show zaabwe sizimanyi manya show y'amakone gyegambe bero olwa Sunday nze nkugamba okakasa katikkiro gye yalimu nze makona yampereza kiripu ng'ali mu interviewinga katikkiro omuntu okusirika kiripu nga ali mu lubiri kitegeeza nti ye kabaka kati ate ng'oŋŋambye show y'amakono oyitasobola gikyalako kati nate namulabako ng'akola ne katikkiro kati ekitegeeza kuwesibye ku kya katikkiro ekitako mu bwongo obwo omanyi nti NBS era puroguramu endala nga nazo makona yazikola ng'asologera n'azikola kubuka eddawo Davido lyajja mu bujjukira baanoonya omuntu asobola okujjako Davido yitabuyo y'oluzungu nga taliwo bagera okumagamaga amasembe nga yaliwo n'ayingira puroguramu oluzungu nagembala amasembe okufa obwo tokajjukira kiripu ako Davido lyajja muno TV n'abaano asobola okwogera oluzungu awo nga tewali yadde doogu akatambi kagwa ku mubi masembe nomugamba yingira oluzungu ne lutagala ku TV awo nenkulabira embaga era yasidde masembe okudda yasome nga lidde obwa kansala negoza ne puroguramu nga yatagadde